Sijja gamba nti kyabaddewo kyekino ba kyekiri naye mukuluma yanja nti emirundi egisinga bw'oba toweeredde baana tosobola kujja ku graduation party ng'omwana bamutikkira ku university n'ogamba nti ojja kwala era n'ofuna ekitiibwa kyekimu ne bweba nnimiro ng'obadde togilambula nayo tesobola oluusi ezika naye ensonga z'owekitiibwa akali amaggwa Medad sijja zoogerako nnyo naye Mayanja waliwo omusajja Kinyozi waliwo omusajja Kinyozi yalina mwasalira enviiri kati Kinyozi oyo ng'alina bakasitoma bangi lwali olwo ne wajja evvubuka omuntu yenna kati ng'akubuulira ng'alina ekinusu tagenda kuwona olina okuta ekinusu buli alina ekinusu mu ngalo akibatise mu ngalo tagenda kuwona kubanga ge mazima waliwo bannabyabufuzi waliwo ebintu bibiri abantu bye batabula waliwo kye bayita okubala okola ki okubala n'okubaza kati bannabyabufuzi bonna ababaza bubakeeredde naye ate okubaza kitegeeza ku taking advantage eva oli abantu nga toli wa mazima ku mutima era kyekyabaddewo otulina ebifaananyi by'omukulu oyo kyekyabaddewo ng'alinga evvubuka lye lyagenda ng'ewa Kinyozi nga yalowooza lisajja lyagala lisala nviiri naye nga liri ku birala kwembozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kundaba yonna gy'osinzira okundaba ndi wano ne Honorable Kati to be gwe tulindiridde Nansana Municipality okubanga akwasiganya ensonga side awo gwendi naye omukulu tegusuulwa tuze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebitambula bigenda mu maaso nenga njagala kubuuzako ku meya Mulyannyama nenga bwe togerera essaawa zino amawulire agatambudde ajja mu Makindye West Makindye West omusajja agamba nti azze alabye nga ensonga zamanyira okubeera nga azittaanya ng'asinzira mu palamenti eyo kati Honorable Mulyannyama so essaawa yona agamba nti ye yamaze dde okusimbula emmotoka yagitaddemu amafuta yamaze dde okugikumamu egikubyemudde ekisumuluzo yasimbudde 226 Makindye West Honorable Haji Ali Mulyannyama agamba nti wali nnyo side awo kale kati tulembera bwe n'atambula 226 soko nzikirize Honorable akubuuzeeko nsanyusa okulaba taata kuluma yanja ogamba otya gyendi taata mujebale kale ssebo mwebale emirimu amiina n'okulwanirira eggwanga lyammwe amiina kikulu nnyo ssebo essebo nsanyusa okulaba nange bwe ntyo ssebo bitambula bitya si bibi ntumira abantu bange ab'eggombe mwebale nnyo mwebale ddala ntumira omukyala Nalongo kutumiddeko nnyo Nalongo Sanyu mwebale nnyo Deriki Nsubuga timu yange yonna eggombe eya Nansana Municipality ne bannaffe ab'ebusukuma Salongo nawe era nkutumizaako toni ow'ebusukuma Salongo tebamanyiganye n'oli Nalongo weeri Hajjeti naye nkutumiddeko mwami Sendi mwenna ab'ebusukuma mbatumiddeko nnyo n'abantu bange mwenna aba Nansana Municipality gye ngenda okwesimba mu kalulu akabindabinda ka 226 ku kaadi ya NOP amiina tulabye bikitambula nga bw'oyogedde ku NOP tulabye olunaku olwajjo omukulu akali amaggwa Segona yalabise ku kitebe kya NOP jjo nendabye obuvidiyo bungi nga butambulaawo nga kiraga okuba nti nno teyayiniriziddwa bulungi ng'ate munna NOP ne kadi agirina simanyi obuzibu buva ku ki kyabaddewo jjo ku kitebe nendabako n'aboogezi abamu babloga ku Facebook okwo nga boogera bino boogera biri nendaba nga waliwo ekitali kituufu awo neŋŋamba nti kaza tugenda kusinkana tujja kusooka tutyogereko ekyo mbeera ki eri mu kibiina sijja gamba nti kyabaddewo kyekino ba kyekiri naye mukuluma yanja nti emirundi egisinga bw'oba toweeredde baana tosobola kujja ku graduation party ng'omwana bamutikkira ku university n'ogamba nti ojja kwala era n'ofuna ekitiibwa kyekimu ne bweba nnimiro ng'obadde togilambula nayo tesobola oluusi ezika naye ensonga z'owekitiibwa akali amaggwa Medad sijja zoogerako nnyo naye Mayanja waliwo omusajja Kinyozi yalina mwasalira enviiri kati Kinyozi oyo ng'alina bakasitoma bangi
lwali olwo ne wajja evvubuka ne ligamba nga ndabawo abantu bangi bogenda okusaba nkomewo mu ddakiika mmeka n'atunulira abantu bonna n'agamba komu mu ssaawa 2 essajja ne ligenda evvubuka teryakomawo ne likomawo olulala olunaku olulala ne ligamba nze kunsala nviiri ne ndabawo abantu bangi budde ki essajja n'agamba nkuwadde essaawa emu komawo mu ssaawa emu nja kubamaliriza evvubuka teryakomawo ne wayita akaseera ne likomawo nga bantu bangi ne limugamba njagala kunsala nviiri naye abantu nga ndababa bangi ompa budde kyokkomawo ono n'agamba mu ssaawa nga 2 kati evvubuka bwe lyakola ebintu ebyo Kinyozi ne yeekengera laga musajja nabaki gwempa obudde n'atakomawo buli kaseera ajja wano budde ki takomawo n'asindika mukwano gwe Mayanja nti kyetuba tukola leero omuvubuka oyo bw'ajja wano mugoberere olabe gy'agenda bwe gwali evvubuka nga lijja nga ligamba njaga kunsala nviiri naye budde ki nti ankuwadde essaawa 3 okomewo. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Ono n'aligoberera nambala n'akomawo n'agamba Kinyozi kiti ki ono gwe yatuma yali atulika butulise n'aseka abati kiki n'atulika n'agamba nti kyendebye sikirabanga nti mbuulira nti evvubuka ndisanze mu makaago na mukyalawo lyajjanga kubaza nti budde ki bwe libazanga liddayo eri nga libera ne muka Kinyozi. Yes. Ne baaligwamu okuva olwo teryaddira kubanga ku luli bwe yaligamba nti budde ki nti essaawa 2 Kinyozi n'alirinda yajja aligoberera lyali lyakayingira n'alibaka kati ne bapolitician mwebali babala nti budde ki bo babala budde kati nenga budde ki nenga bayida bye babala abo bakinusu omuntu yenna kati ng'akubuulira nga yina ekinusu tagenda kuwona oyina okuta ekinusu buli alina ekinusu mu ngalo akibatise mu ngalo tagenda kuwona kubanga nogabige mazima waliwo bannabyabufuzi waliwo ebintu bibiri abantu bye batabula waliwo kye bayita okubala okola ki okubala n'okubaza kati bannabyabufuzi bonna ababaza bubakeeredde okubala kulyoke kubanga kyekibalo kankole kino opponent wange akoze kino nange kankole kino abantu genda bakula kino bayita okubala kubooke ne waliwo abatabula okubala n'okubaza kati bannabyabufuzi bonna abatambulira ku kubaza bubakeeredde. Bannabyabufuzi tebalina kubala tebalina kubaza balina kubala okubala kulyoke naye okubaza kyekibi kati abo era mu nkola eri babayita bamazamaza babeera bamafiya nga bayayi byebakola nga bimenya mateeka nga bino ebyapalaso bye yakoze no bo basingawo kubanga byabo tebabyagala mu nkuuka ebyo byonna ne kati bamazamaza tebagalira ddala poliisi tebagoberera na mateeka era kyemukola bagamba mazamaza kati golyoke weebuzeebuze olyoke okirabe enkola eyaabwe yabamafiya bwetambula naye ng'era mu bimpipi nga bwe nkugambye nti munabyabufuzi yenna nga wakubaza
obudde bwamukeeredde dda munnabyabufuzi yenna ng'abaza obudde bwamukeeredde dda bwamukeeredde dda kuba kati abasinga batandise dda okuvayo kwekubisa ebifaananyi bwamukeeredde dda taliiwo nokyo yembeera eyo eriwo era abantu kye batunuulira batunulira embeera ne bagiraba ne bagimanya ne batambulira mu eyo baalikoze batya abaliwa bannabyabufuzi abo ababaza okubaza si kintu kirungi naye okubala kitegeeza mu sizoni eno nja kuba nkola kino nkole kino okwo kubeera okubala naye ate okubaza kitegeeza ku taking advantage eva oli abantu nga toli wa mazima ku mutima era kyekyabaddewo otunia ebifaananyi by'omukulu oyo kyekyabaddewo ng'alinga evvubuka lye lyagenda nga ewa kinyoozi nga ye alowooza lisajja lyagala lisala nviiri naye nga liri ku birala kubanga Katambi kalazaawo yazze bw'ati kuva ndooza adda ava mu mmotoka ye n'ajja wano mu tenti wano n'asooka n'abbanga kukwaba ababaddewo mu babiri basatu n'ajja n'asigala ng'afunyiza ekikonde abala okubaleetera bwe bati nga teri n'omu amuddiza nabeera ng'abantu bali ku byabwe tebamufanako ne mukama waffe agamba nti bayinza okuba baali bize nera yagambye nti tubaanirize omanye ensi eringa bulokozi weyatulira wonna bayinza okuba babadde bize kakati omusajja bannaffe abayisiraamu essajja eryagenda ne lyegabajja ejjambiya ne litema abantu bamalawo kati wetema abantu bamalawo bannaffe abayisiraamu nansonyiwa olugero luno ne bweru nejja twogera amakulu gaalwo essajja bwe litema abantu bamalawo ne lisanga omulala nga lyakata 99 ne lisanga omulala ow'ekikumi ne ligamba muganda wange nzisa abantu eri 9 negoloza ala nansonyiwa oli n'aligambira mbwa tokyalina kyozza tokyalina kyozza kati ate obuyisiraamu bugenda nnyo n'obumanyi omuyisiraamu tekwa kuba mumanyi bugenda nnyo n'obumanyi kati ono kubasanga teyali mumanyi n'agamba tokyalina kyozza katya namulyawo n'agenda ku mulala kati gwagenda kati yali mumanyi n'agamba nti okoze otya osse bameka n'agamba nti nedda okyasobola okusonyiyibwa okyasobola okukola ki okusonyiyibwa okyasobola dde ossa abantu 100 n'okyasobola okukola ki omukisa gukyaliwo okusonyiwa kati n'amugamba agende katawuni akaddako agende asabe ekisonyiwo ndooza kiri bwe kityo n'olugero nzijayo makulu muganda mukwano gwange Faridi Mpaji ye yalunsomesa agende ku tawuni eddako ave wana agende ku tawuni eddako agende yeetonde Allah amusonyiwe mukama akole ki amusonyiwe omusajja n'atambula agende eri bamusonyiwe bwe yatuuka mu kkubo n'afa kati debating eri nti omusajja ono abadde agenda kumusonyiwa ng'akkiriza mu mutima gwe kati malayika ne zijja malayika bwe zijja olwo malayika ezitwala mu ggulu waliwo ne zitwala mu geyeena kati malayika ne zitandika okkaayana agenda mu ggulu agenda mu geyeena kubanga wadde eryala esaasanjaze naye ate atuuse ng'agenda kwenenya omutima gwabadde yenenjeza bamugamba nti atambudde olugendo lw'okwenenya kakati batuuka eyo musajja bwe yafa ada n'agamba nti malayika kye muba mukola mugende mupime okuva wano waavudde ng'agenda mu tawuni eri naawe waafiiridde n'ebbanga lyabadde abuzaayo okutuuka gy'alina okwenenyeza kyekiri ku muganda waffe essanya kyekiri ku muganda waffe essanya nti bagenda okupima ebbanga lyabadde abuzaayo okwenenya nga lyettono tukwatagana ng'ebbanga ttono nnyo eri era omusajja olugero lugamba n'ayingira jjana n'ayingira eggulu n'ayingira eggulu kubanga ebbanga lye lyabuzaayo lyali ttono kyekiri ku muganda waffe essanya era ssanya olwaleero kati kankubuulire kyenjagala kusanya biri ebintu bibiri ssanya bw'asalawo sayidi gy'aliko ng'awulira conviction agiwagirira ddala n'omutima gumu n'obulamu bwe bwonna n'okwewayo kwonna kati ekiriwo fulufiga akaliro okawulira balamu owulira akaliro balamu owulira omanyi bagamba musanya ayogera mazima musajja wattu nga bamusibye nga yakava mukomera naye gwe omanyi mukomera omuntu okusiba emyaka 4 myaka 4 gy'emyezi emeka egyo myezi 48
jibana munana 10 ana akubya na munana jobo osibidwa tukwatakana nga tolaba family yo otulugunyizibwa misango egitaliyo kati sanya bwaba ayogera mazima kyemwagalako saidi yo najabera kajiberako n'omutima gwe gwonna yes ekirala omuntu okwogera amazima oba obulimba naddala nga anyigiriziddwa ku ddembe lye tolina bwonenya sanya era sanya nga bwe tugamba nti ayogera amazima agasembayo kuba ge mazima amatuufu kuba sanya byayogera byonna bituufu n'ebyasooka ebiriwa nga yakava mu kkomera anti nga yakava mu kkomera yali kakazito k'okumuta okuva mu kkomera ng'anyigiriziddwa alina ke yagambye full figure ne kantabula n'agamba full figure yambuuza nti baakusindika ogenda olumba abapoliisi ne mugamba nti ye ne bakugamba ogende ofe nabo abapoliisi nti ye n'ofa nabo nti ye kati Sanya n'abuuza full figure nti kakati oyogera nani bwe mba nafa n'abapoliisi kakati ate oyogera nani kati nenga point eri nti abaana abo bayise mu bulumi obw'amaanyi era yensonga lwaki boogera amazima nga bwe gali era tulina okuba nga tubabudaabuda kubanga omuliro guba munene okuva mu kabula muliro oyo olyoka ate otuuka eno bade batandika okwogera n'obutono bubasuubiza abaana baganya okubawa n'obutono gwebuuze lwaki ono omuntu bw'oba ogamba nti akoze gwa Nagomola lwaki gwe wali badde oyagala nnyo pre-bargain government ng'atakoze gwa Nagomola lwaki oba omusuubiza ssente omuntu eyakola emisango n'okumugamba akkiriza omusango olyoka ogumugyeko lwaki omuntu akoze omusango gwa Nagomola bwe gutyo nolwekyo kitugamba nti kyabulabe kasita omala okukkiriza omusango ogwo ebiba bigenda okuddirira tebiba bituufu oba wazza omusango baba ofuna obuzibu okufuluma eggwanga kubanga wazza omusango gwa Nagomola ng'ogwo teri ayinza kuddamu kwesiga n'ebirala bingi ebigendera mu mbeera eyo twongera bivumirya ebikulu ebyekikula ng'ekyo nti omuntu waba yazza omusango bamuvunaane mu ngeri etegerekeka ate aleme kunyigirizibwa kukkiriza bintu bye yakola nti yakola ebintu ate ebitaliiyo nga mubiteekako buteesi nalabyeko awo nga bamu bagamba nti Sanya kati waali ali mu bulabe okusinziira ku byayogera engeri gyalumbyemu Balamu engeri gyalumbyemu Mwami Muhoozi engeri gyalumbyemu Mwami Museveni byonna byayogera oza tekimuteeka mu bulabe ng'abantu bwe bagamba amazima galeeta obulabe naffe wano tuli mu bulabe amazima galeeta obulabe waliwo ebintu ebimu nga tolina nabyogererako ddala naye nga tebirina okwogerwako buli lwoyogera amazima oba mu bulabe naye nga ate bakunyigiriza oleme kwogera mazima wali obuzibu awo kirumira ekyogera nti bw'oyogera ofa bw'otayogera ofa kakiba kirungi era n'osalawo kyonna omu ku basajja abagezi bamuyita Socrates abavubuka bamulinda ne bamubuuza nti Socrates tuwase oba tetuwasa n'agamba nti genda okoleko kimu nekyo nakola kyonna ojja kwejjusa ngati yewo ansa nanti abantu emirundi egisinga bakwebuuzaako batere bakwekwase nga kyakubuuza amanyi tekirina ansa aye nagamba mu kyonakola kyonna ojja kwejjusa ng'omusajja muzibu nnyo Socrates bw'owasa wejjusa oba towasizza wejjusa kanagamba genda okole ekyoyagala nekyo nakyo n'okola ojja kola ki ojja kwejjusa kati akavubuka ne gagamba mbukale katukutegedde weefula mugezi kula ogajja n'ekinyonyi ekinyonyi nga kiri mu kasawo ne bagamba nti mukulu gwe kagezi munnyo waakuno muno olaba omukono guno nga guli mu kisawo mulimu ekinyonyi kiramu kifu baatugamba gwosinga amagezi Socrates n'agamba n'abitunuulira ebikawanatuni agavubuka n'agamba mwagala mazima nti ye kakati amazima gali mu mikono gyammwe tineka naawe oddangamu ebibuuzo agavubuka gali gamulinze agambemu ekinyonyi kiramu abayaayi batuge bagambe nti olaba kifu agambe nti kifu bakijjemu nga kiramu nga kibaagala n'abagamba nti amazima gali mu mikono gyammwe gali mikono gyammwe kati ate abantu abasinga tebaagala mazima naye amazima gali Sanya yakwatibwa
Sonya yasibwa emyaka 4. Sonya emisango gye baali bamusibako tegyali mituufu. Sonya bamuwaliriza okukkiriza emisango egitali mituufu. Kubanga era ne bwe tuba lwaki omunyiigira omwana ng'oyo omuto akyalwana n'omuyita omulalu n'omuyita ki n'omuyita ki. Kubanga ne bwe tuba tujugira ne mu kkooti yateekawo ensasage essaala. Yes, emirundi gyonna. Gamutusibira bwemage. Ng'era ensonga azoogera mu butuufu bwazo. Ne lwakuba bano bavaayo muvuka ne bamufutiza ne bamuteeka mu kanyigo ak'omutawaana. Okumusembeza ku kitebe kya Nuupu. Bakoze okusalawo okulungi. Ye bakoze okusalawo okulungi. Era mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugambye mumugulire gate ayingire. Bamala okuyingira mumugulirewo oluggi balcony muguleewo ne sitting room ne mugira mu mulindo okumutwala mu kisenge ne mumugulire agira gwamu empewo ne kati ng'ali mu famire mu budaabuda gye binaggwera nga yongedde okutegeerekeka n'embisenga ajja kuyingira. Kituwa kyakuyiga kimu by'obufuzi. Ekyasaanya ekyokuyiga kiri kimu nti tulina okubeera ku mazima ssaawa yonna. Toteekawo bintu bigweteke ku bantu bye batakoze. Omuntu bw'aba alina kyakoze omusango bamuvunaane naye okusiba ku muntu omusango gw'atakoze kyabulabe nnyo. Ate n'ekirala kiri nti amazima ne bw'oba n'ogoogera ku ddakiika esembayo googere. Amazima googere ku ssaawa yonna era kyovula ffe Abakatuliki tulina kusiigibwa kw'abalwadde ku ddakiika esembayo nga bakulaba embeera egaanye bakugamba nti kakati kyekiseera yogera byonna bye wali osirikidde. Musajja yayogera yagamba nagenda byonna n'abyogera yamala obyogera ate nawangala emyaka emirala 25 nga yamala dde okubyogera byonna. N'ekirungi oba obigamba father tebirina gye biraga bikomaawo n'ebikomaawo naye amazima mazibu juzi nalabye omusango gwansobedde. Looya omupya looya yali muto balooya abaakafuluma kati eŋŋanze kati afuluma omusango gw'ogusooka aleeta omujulizi we. Bw'oba oleeta omujulizi omuteekateeka omuteekateeka alyoka story agibulire kooti kati ng'agamba ng'aleeta omujulizi asooka ayogere bwe byali. Omujulizi nga teyeefuulira looya. Nga yeefuulira looya we. Ng'agamba nkumanyi okuva buto oli mubbi tolina mazima okola bino kwana bak'abasajja n'ebira. Looya tegamumyuka. Mateeka oyo bamuyita hostile witness abafuuse hostile. Kati ne bimusobera. Kati olw'okuba ono yali akyali muto mu mateeka anoonya musajja wate ekyokuzzaako. Abuuza agamba nti ne looya w'abali defense looya y'omumanyi. Amutunulira agamba embwa eyo oyo naye talina makulu mubbi muzibu oba yasomerawo obwalooya oba yakola atya amugajambula yenna amuleka bw'ati. Kati mugajambula omulamuzi abayita bombi balooya agamba musooke mujje wano abagamba mu ddoboozi ettono agamba n'abuuza akakazi ako oba kammanyi ŋŋenda kumutta omusango we gukoma nga n'omulamuzi atidde akakazi okagamba nti oba kamumanyi nga kayinza omukolako emirimu nga kalina ebyama byonna nga kalina ebyama. Omulamuzi yatya n'agamba nti omukazi oyo temubuuza oba manyi oba tamanyi mu kyeki kibuuzo kikomaawo temuddamu kukibuuza. N'olwekyo amazima gaba mazima naye ate abantu tebaagala mazima. Abantu abagala mazima. Point eri nti tunywerere ku mazima. Bayibuli egamba gali tufuula baki ab'eddembe. Kale olunaku olwajjo kooti yatudde kooti y'amagye kano Dr. Kizza Besigye bamukomezaawo. Era twagala okwebaza Martha Karua bamukkiriza okubanga yeegatta kwabo abagenda okumuwolereza oluvannyuma lw'ekiseera nga balwana okulaba nga abeera kwabo baloja because bo bateekateeka saidi ya Besigye nga bagala abeerera oyo omukulu olw'ensonga nti nno ye kennyini era y'omu kwabo kuba tujjukira bulungi tino Dr. Kizza Besigye yali agenze ku mikolo gye mu Kenya. Kakati mu mbeera ebaddewo yonna yonna Lawyer Aaron Kizza abadde nnyo era ali nnyo mu musango gwa Dr. Kizza Besigye era abadde ateekangawo nnyo embeera okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Abamu abali wabweru ababirengera abagamba nti nno ataddewo nnyo okunyigiriza okulaba nga kooti ekola ekituufu kooti y'amagye. Olunaku olwajjo yagenze okuyingira mu kooti nga baloya we batuula nga waggaddwa kagikagaddwa bagita ba nabagamba mugiggule lwaki mugiggadde twagala mugitambule bulungi n'ateekawo ensasagge ne bamukwata
ne bamugalira ne bamuteeka wali wa Dr. Kizza Besigye ensasage yabaddewo mu kkooti awo kayugano ne kabeera kangi nnyo ebigenda mu maaso mu kkooti ez'amagye ne zino ezaffe eza bulijjo abantu kubanga kkooti tekyaweebwa kitiibwa n'okuba nga n'abantu bennyini oba ne abalamuzi b'amakooti naye y'amagye okuba mpulira abantu bagyemulugunyako nnyo ngeri gye basalawo ebintu byabwe na biki byonna lwaki tetukyatambula nnyo ku nfuga y'amateeka n'ebintu ngeri gye birina okutambulamu neyanza mukulu Mayanja kisooka kkooti y'amagye court martial erina ebizibu bingi era emisango mingi gibadde mu kkooti tosobola kuddira muntu wa bulijjo n'omugattika n'omujaasi omutendeke ayatendekebwa okuuma ensalo za Uganda ayita mu kutendeka okw'amaanyi ennyo okwenjawulo n'omuntu wa bulijjo mu nkola ey'amagye ebibonerezo byabwe n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe ndala nnyo okuva ku ffe pa civilian argument ebadde nti lwaki muddira abantu abatali bannamagye ne mbatwala mu kkooti ez'amagye debate ebaddewo nnyo nga bagamba nti act yaabwe ya UPDF act egamba nti omuntu wadde si wa magye ne singa naakolanga ekyekuusa ku magye tunaamuvunaaniranga mu kkooti ez'amagye bwe tunaamusanga katugambe n'emmundu n'ebirala tunaamuvunaananga mu kkooti z'amagye argument era n'ebeerawo nti bwe mma mugamba ekyo Penal Code Act era evunaana kumpi emisango gye gimu tunaayawulanga tutya omuntu omubbi w'oku kyalo ayina emmundu etakkirizibwa kubeera nayo omuntu wa bulijjo naye ng'omuntu oyo mubbi kondo abeera n'emmundu omwawula otya n'oyo gw'ogamba nti omukutte n'emmundu kuba emmundu ya UPDF yes kati lwaki bano abantu abalala bakyabavunaana mu kkooti zino eza bulijjo tuli ffenna era ne kijja nti omuntu gwe muteebereza suspect gwe muteebereza obuteebereza nga Jamiru mukulu lwaki awoza mu kkooti ezitali z'amagye yes owakakofiira aka Nuupu ye ne mumutwala mu kkooti ey'amagye tuli ffenna era biki amagye kye bigenda okukola ebitali eno mu Penal Code Act evunaana omuntu ogwa Nagomola asangiddwa n'ebintu ebiringa eby'amagye kati waliwo double standards era nga kizuuliddwa nti bw'ogenderera abatwalibwa mu kkooti ez'amagye ba civilian ebitundu 99 ku buli 100 oba 98 baba n'akeekuusa ku by'obufuzi baba n'akeekuusa ku by'obufuzi kkooti zisazeewo nti kkooti eno buli wonoobanga ba ofunye okusalira omusango era okola apiiro mu kkooti z'amagye kati gye bigwera ate olina okujja n'okola apiiro ate mu kkooti eno zino ezaffe mu high court mu court of appeal ne court obasanga ensukulumu ebyo byonna bibaddewo okusika omugwa ne kuba kunene ne kuba kungi nnyo nawe era kyova olaba mu kkooti ekyabaddewo nga bali bagamba temuddamu tuyita tribunal ffe tuli kkooti eyeetengeredde yes bano nga bagamba tribunal kati wabawo okusika omugwa bigambo kye birina okweyambisibwa mu kkooti now Martha Karua nga ye lead counsel yafunye ebbaluwa emukkiriza okuwolereza Dr. Kizza Besigye omu kuba lawyers abalala baliwo ye Ellen Kizza omulala ye Elias Lukwago Lord Mayor w'ekibuga ow'ekitiibwa ne baloya abala bangi bannalukoola n'abala bangi abalimu now ekyabaddewo kyabadde nti ono Ellen Kizza abadde bamwetegekedde olw'ebya ebibaddewo bwe yayingidde n'agamba ayagala kutuula wali kye bayita ba beebo ba advocates balina okutuula bawolereze abawabirwa ne bamulemesa okugendawo bwe yagambye nti nyina okugendawo amagye gye gavudde ne gamugjawo bubi nnyo ne gamukuba wayisewo eddakiika ntono ne bamukomyawo kati nga te bamutadde mu kaguli mu ddooko era ne babeeramu basatu Abedi Lutale Kizza Besigye ne Ellen Kizza ne lw'okuba nti omusango gwa contempt of court waliwo abadde babuuza nti bakwatira mu kooti tukwatagana omusango bagusalira waawo n'ogenda mu kaguli si bwe kyali badde ne bw'osoma ne weetegereza kikulaga nti contempt of court kiwa ebbeetu omulamuzi okuwa ekibonerezo okuyingiza mu kaguli n'akuwa ekibonerezo mu kaseera ako era yamuwadde emyezi 9 gye bamusiba emyezi 9 nga bagamba atataganya kooti
natajjukira waliwo abalala bonna amagye amalaga badde gatataganya kooti nga kokuwata lawyer z'okuwolereza omuwaabirwa. Kati ke katwaka akaliwo kati nga tukyalwana omusango gwa Kabaziguluka gwe baasalawo ne bagamba nti nedda kooti z'amagye n'ez'abantu bino ebiri byawukana ne bakola appeal mu kooti ensukulumu Supreme Court. Then ow'ekitiibwa Chief Justice Winyidolo n'agamba omusango gwe tugenda gwanguya tugusale so okuba nga kitegeeka kuba ndo bakola appeal ne baapiiringa mu kooti ensukulumu. Kati wabeerawo okusika omugwawo ne kategusalibwanga tuli fena. Kati omusango oguvunanyizibwa Kizza Besigye bamuteekako emisango ndoza giringa ena. 1 okusangibwa ne pisto emu, ogwokubiri kusangibwa ne pisto eyokubiri, ogwokusatu kusangibwa n'amasasi ndoza oba gaali 8 tukwatagana. Era egyo emisango gye gyamugulwako naye nga bano baali bagamba argument ngeri nti bamukwatira Kenya. Baba mukwatira Kenya twali tusuubira nti poliisi ye Kenya ne kooti ye Kenya ye yali badde emuvunaana emisango gino gimuvunaanibwa wano. Kuba agenda okufuluma border tewali record ziraga nti yalina emmundu n'amasasi. Yikyagamba nti abantu be yagenze nabo mu meeting tukwatagana akatabo kaali ka mukyalo oyo era Martha Kaluya keri agenda okulonkinga nga tena lonkinga nabeerako abantu be yasinkana bano bajja ne bayoola. Kati bwe buzibu obwo buli musango naye ng'omusango bw'ogutunya gonna piwale gwa byabufuzi tewali nsonga ndala gyonna. Sina nsonga ndala gye ndaba. Embeera eno tegendereddwamu kuba mpulidde nnyo amaloboozi mangi nnyo tembeera eno egendereddwamu oba oli awo kuba Dr. Kizza Besigye maanyi 2026 akomewo nga w'amaanyi nnyo gw'obigiraba otya ogambye nti byabufuzi erimu embeera y'okuba Dr. Kizza Besigye amaanyi 2026. Nze si bwe nkiraba kuba bwe nkiraba bwe ntyo kijja kutegeeza nti ekyo kijja kutuuka kuba nankyukakyuka omulala era n'oli agambe nti baagala kumuwa hype. Sagala kiraba bwe ntyo njagala kutunulira nti amateeka okuteeka obwesige n'ekitiibwa mu bantu humanity nogoberera amateeka kitwettanira ffenna. Nekyo sagala gamba nti nedda kino kiri mu layini ey'obufuzi mbu bamukutte kagenderera afune erinnya nedda. Nze sirabiraba bwe ntyo mbiraba ng'omuntu ayakwatiddwa gwe tulina okulwanirira kubanga ekyamutuuseeko ekyo kijja kutuuka ku munnabyabufuzi omulala ali ku ludda oluvuganya. Lwaki bannabyabufuzi tebavuddeyo nnyo ku mulundi guno ku mbeera Dr. Kizza Besigye? Baviiriddeyo ddala walabira ddala okwemulugunya awo okwemulugunya kuli ludda wanti wano juzi bavuddeyo nnyo bannabyabufuzi bwe bagenda ku parliament bannabyabufuzi bonna nga bakulembeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliwo wali ku parliament okuvumirira ekintu ekyo. Owa anti yaliwo Mugisha Muntu yaliwo Willy Kizza bonna baaliwo aba-FDC bonna baaliwo aba UPC bonna baaliwo wano mu kooti obadde olaba lopu yenna lopu yabaddewo juzi wano wakitabibwa lopu waali akulira oludda olwa abavuganya mu parliament Joe Ssenyonyi yabaddewo kati aliwo ate abaddewo mu kintu kino bonna tuli wamu abannankyukakyuka mu kuvumirira ekyo enkola y'okutyobola amateeka. Tulabako emabegako keeri Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP bamukwata kule emisango gy'emmundu nobayitawo ekiseera olugamba nti bagisudde era emisango mingi gisibwa ku Dr. Kizza Besigye ne gisuulibwa tusubire ne gino okubeera mu mbeera y'emu. Sinnalaba bujulizi bwonna bumala mu musango guno sinnabulaba. Kooti y'amagye ne bwe neebeesazeewo wajja kubeera oluumu era windo ey'okwapiiringa mu kooti endala era kooti endala era zijja kusazaamu ekibonezo kyekimu. Siraba ngeri yonna byabufuzi katailinga muntu mu kaseera we yali badde active basobola okuba nga bamutataaganya okuba ntakyasobola kuba ng'alumba nnyo agenda mu maaso. Enkola ey'abantu bannabantu enkola gye boogeddeko ennyo nga bagamba ti naye abantu bano bwe baba nga bonna balina ggoolo emu Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP ana golo ya kujjako mwami Museveni Mugisha Muntu golo yemu naye gyalina Dr. Kizza Besigye golo yemu gyalina n'abalala lwaki tebeegatta ne batwala omusajja nga beegassebwamu lwaki beyawulayawula ne batandika ekibiina ekipya nga tulaba Dr. Kizza Besigye nabo balita kibiina kipya
kulaba bano bampuga nabo likubo lye bakutte n'abalala lwaki tebeegatta wamu ne batwala omusajja nga bali kitole kubanga golo gye balina eryemu okwegatta kwe kuliwa you see bwe mulinnye emmotoka kino nkyogerako nnyo ne mugirinnya mu paaka tuli fena nga mugenda Masaka yonna nejjula okwegatta muyinza okwegatta naye olwawo okumanya gwe kiyinza okugira mu bwongo nti buli omu agenda Masaka naye ng'ate buli omu alina ebigendererwa eby'enjawulo guloza mugenda Masaka ne oyambuka bwati ku Blue Room omuntu n'agamba nvaamu n'akusobera ate sente n'asasula z'e Masaka ng'emmotoka yakafuluma bweti paaka n'afuluma wali otuddeko mu takisi n'osangamu abasajja 5 nga takisi ya 14 n'otuula ogenda okulaba omu ayingidde 2 kubanga 14 mulimu 5 ebeebola bameka si 9 n'obala omu 2 3 4 5 ogenda okulaba 5 kati bayingidde 6 jukira obanja 9 ogenda okuzza bwoti ng'ate mulimu ebifo 3 bana 5 baba mu mission omu yafuluma tebaba basaabaze banyiiza abo bannange tebaba basaabaze gojoloza takiso giyingidde erimu abantu kumbe batudde mu butuuza tebaba basaabaze baba ba buloko mukomye obukodyo obumu abatakisi ebintu ebyo mubiveemu gwe abo tebaba basaabaze ba buloko ba dipi buloko ng'oboloza takisi erimu 5 kumbe temuli kumbe babuloka baliyo ng'owoza bubula 9 kati abatuufu bayingira bano bafuluma bayingira bano bafuluma nuka taxi yali badde judde kati yes yali badde judde kati gwe ekibala ekyo kikutabula ogenda okulaba omusajja afuluma ate ogenda okulaba badde nga driver atabuuso ate yafuuse kondakita okitegeera kati ye politics gwe tulimu n'abamu bamanyi okuvuga n'abavuga mayiro nga 2 yes ne mutuke wantu n'agivaamu gwe musanze n'ajingira n'abongerayo n'abakwasa obulala Odatono n'asaba ssente ogenda ogamba naziwadde oli nti nze tobiŋŋamba oli simumanyi ye politics tulimu tulina kwesiba 2 tulina kwesiba bw'oyingira takisi sooka abasajja batululira enkaliriza naddala takisi y'okumakya wetegereza ani avuga kondakita yaliwa teweesiga omukazi atuddemu oyo naye y'omu ku bali wali omukyala ali Masaka awo yasooka mu takisi yetololera Masaka awo semumanyi bulungi mannya naye yasooka mu takisi abeera nabo kati gwe n'oguma nti olaba mulimu n'omukazi eno takisi egenda kumbe balala bagenda birala politics batu bayimiridde olwaleero kati aboogamba nti mwegatte kituuza kiri gye twatandikidde kubaza yes ebigendererwa byabwe byanjawulo gola basajja kutuula mulimu omukadde ennyo mulimu omuvubuka mulimu omukazi n'ow'enkofiira ne driver gwe bayita bantu kumbe oziguddemu embeera bwetyo bwebeera ate banyiiga nnyo ng'obategedde kubanga mubamu n'ow'essuuti ngayogera n'oluzungu oluzito kufuuwa oluzungu luyitadde mu nnyindo n'omusajja wa kitiibwa nnyo ngayogera oluzungu luli oluzibu nga n'Obama tasobola kumweŋŋanga nego tosobola kumanya bigendererwa byabwe nga n'Obama tasobola kumweŋŋanga tasobola mu luzungu bamuyita politics wa bakapass mudde n'ogenda okulaba musajja atakuba bakapass ate bw'akuba bakapass akuba nnyanda kati n'ateeka omusajja atubeeredde kibati mbadde nziza mupiira bakapass nti naye ate okuba nnyanda bakapass yawe ye nnyanda erubirira okuteeba ggoolo bakapass lwaki togikuba wabweri w'emimwa gya ggoolo lwaki ogikuba direct golikipa afune obuzibu nga tomanyi takkirizibwa okukwasa mikono ye politics bwali bwati bikolwa byabwe omukulu bwe yatugamba kulu Kyagulanyi yagamba bikolwa byabwe byolina okutunuulira byolina okutunuulira tugendeko mu KCCA iddi omupya olunaku olwaleero amaze okukwasibwa woofiisi omukyala Sharifa Buzeki amaze okubanga woofiisi emukwasibwa era bameeya b'amagombolola n'abakungu ab'enjawulo babaddewo ng'akwasibwa woofiisi olunaku olwaleero simanyi lwaki gyowakedde oba tewagenze kuba mbadde nsuubira okuba nti emikolo gye badde ogenda kugibeerako saagenze sobola gendayo kulwaki teri makulu era talina kyagenda kola Buzeki Sharifa
mukazi wati mukyala muyivu mukyala akoze ate akyali mukyala muto akyalina amaanyi talina kyagenda kola nsonga kingogamye nti mukyala muto amanya galina muyivu byonna kyekimugana okukola anti ekibuga Kampala jja kikugamba bwenti omusajja yatuuka ekiseera ono gubayita milkman obamanye bana abatunda amata dotuddo abatunda amata omusajja yali mugagga tuuka ekiseera bambi n'alwala bwalwala ne bamutwala ku kitanda ne bajja Nansinga kwali awo mukyala we abaana be agenda okufa omusajja milkman n'agamba mutabani wange omukulu gwe nkuwadde mapeera gwe nkuwadde mapeera ekizimbe kya mapeera neyeyanza n'agamba ate kati gwe omuto wakazi house nayo nje kuwadde oyo Amina n'agamba kati gwe muganda wange hamu akedi eyo nayo gikuwadde endulu nevuga nti kakati ate gwe omuto nkuwadde owino endulu nevuga musajja agenda kufa agaba bintu bye ekyavamu n'agabira omukyala n'agakati gwe omukyala ate engeri gy'obadde ow'amaanyi gwe nkuwadde kamwokya wonna kavule wonna wuwo endulu nevuga Nansali yeru n'agamba nga mwesiimye okuba nti mulina omusajja ow'ekisa taata wammwe ng'abadde n'ebyobugagga bwe biti omukyala yamukuba bukubi luyi mukyala yakuba bukubi Nansi luyi namugamba biki byoyogera nti babawadde ebintu nti ate ebintu byagaba ki abadde agaba lutu gy'abadde atunda amata z'abadde atuwasa abo walutu gwe tundira kweno nawe otundira kweno bakasitoma bali awo bonna babo kati buze kino ekyo bamuwadde tebalina kye bamuwadde talinawo kyagenda kukola omukulu amuwadde lutu gya kwatundira amata jasi kugira na linnya lye kubeera mu mawulire talinakyo kyamaanyi kino ekibuga kyawambibwa Mwami Museveni yakifuga era kyova olaba n'enguudo baziwa Kanyerugaba enguudo za Kampala toyinaamu wadde otwanyi bwe tuti twagenda kukola mu kibuga ne bw'oba mukozi otya omuntu eyasembayo yali Jennifer Musisi kubanga ye yaweebwanga ssente zonna zaayagala okusobola okukola ebintu ebyo n'omutima gumu abasigadde teri kibagenda kukola bote zibaweebwa bano bw'otulina Jennifer Musisi yali aweebwa ssente nga zigenda mu trillion ng'emu 1.3 trillion buli financial year ssente zaali mpitirivu kyolwala yali akola ebintu ne bwazoonoona n'azikolamu ne kanivo ng'asigala era akola kati wano KCC ebajeti yayo ya bilioni 4.5 tewali ssente kumpi eringa 25% ku ssente olize yafunanga n'ekyo tolina ky'olina kukola abakusinza emitwe eminene weebali baminisita aba babiri weebali awo bano badirector okimanyi nti KCC bateekawo n'ekitongole desiki weeri eyakaliisoliiso ey'okulya enguzi desiki weeri enoonyereza mu kulya enguzi ne buli mwaka KCC ebeera yakubiri mu kulya enguzi mu Uganda buli mwaka eba yakubiri talina kyagenda kola mukazi watto tebalina kye bamuwadde just luutu buluutu ng'oli omusajja w'amata talinawo kyagenda kola nga ne Lord Mayor naye bw'atera bw'ali wonna tewali kyamanyi kyoyinza kukola kyoyinza kuteeka mu nkola Kampala yawambibwa atuniya kasasiro ekigenda maaso okuva kitwaliko ekiteezi wali ensi yonna yakimanya abantu 35 bafiira obulamu bwabwe ebintu byafa bafuna ebisago n'ebirala Kisaka ne banene basibira mu kkomera nga bagamba tulabasaba ssente mbagano zitu kati ate noono era bajja kugoba mugobe kuba omulimu gwe bamutaddemu tasobola gukola tegukoleka era kyabadde Joseph Kasasiro waliwo omukyalo kyamujjukira gwe bayita anywa Beatrice anywa Mama Mabira ensi ekyuka Mama Mabira yalwaniriranga mabira ga Uganda olwajjo olunaku lwajjo leero mmeka leero lwakumeka leero lwakusatu jja ku lwokubiri ennaku z'omwezi zabadde mmeka musanvu jja ku lwokubiri Mama Mabira ffenna gwe twali tuwa ekitiibwa yabadde mu lukiiko nga lulimu aba National Forest Association lulimu abanema mulimu n'abakugu bonna aba Uganda ab'obutonde Mama Mabira ng'ayagala baddire KCCA efune ettaka simanyi eyo saidi z'abayitawo butto ndooza butto efune eka ndooza 5 bayiwemu kasasiro abakugu ne bamugamba tosobola kukikola kuyiwa kasasiro mu ntobazi ogenda kubotta obutonde Mama Mabira n'agamba totubuulira bya bukugu
mufulume n'okufuluma nze mbagambye eka 5 nzeetaaga bannange simanyi kyatuuka ku Uganda Mama Mabiranga yagamba tomubuulira bya butonde eyalwaniranga obutonde kati nga yagamba nti tetubulira bya butonde totunyumiza bya butonde Mama Mabiranga beegase ne Kyofa togabye Kyofa togabye okisanga ku mwoyo oba okisanga ku mwoyo bwe ligwayo minisita wa Kampala nga bagamba totubuulira bya butonde totubuulira bya kikugu tetwagala kumanya twagala ttaka kuyiwamu jukira waliwo ettaka eddala lye babadde baagala oggula era nga nalyo limu enkaayana forestry gamba lyayo bano aba KCCA bagamba tetwaliguze ku muntu kati ekitongole nga KCCA ekiina buli mukugu yenna buli munnamateeka omukugu buli inginiya omukugu buli survey omukugu okuba nti basobola oggula ettaka ng'ate lyakaaya nabo kaayanyi bano bagamba si lya gavumenti lino lya forestry institutions bbiri eza gavumenti zonna nga zikubagana eno KCCA eno NEMA eno Forest Authority actually ida kubeera authority nga bali mukulwanagana kakati awo tomanya nti obuzibu bwebuli gwe ngoli idio mupya kicho bogenda okolawo sikirabawo tewaba mulimu yadde teguliiwo era mukazi wattu ajagezeeko byasobola naye simanyi nti omulimu anaagusobola gwayingiridde Lord Mayor enkola ye y'emirimu ddala kuba ndabye nnyo ebbanga lyonna nga bye mutiisa tebiteekebwa mu kitiibwa kanso eteesa gamba ne twabagamba tukole bino tewali kye baakola bino baakola byabwe obukulembeze obuddala bukyalina amakulu tulina okusigaza essuubi okukola ebintu ebiri mu mateeka era gwalina okukola ekiri mu mateeka kikole alina okuteekesa mu nkola ebyo bibye era tulina obateekako akazito nabo bateekese mu mateeka neffe kyetugamba ebintu birina kuba nga bikolebwa mu mateeka wadde bano basalawo kuzoganya buzoganya n'ebintu birina kuba nga bikolebwa mu mateeka yes ebyakasasiro byo byakoma watumwogeddeko awo kasasiro byasirika kati kasasiro buli wagenda mwogeddeko ku nsonga gy'obadde oleesawo ya beti anywa naye mu mbeera yayo kuba nawulirako awo n'abamu nga beemulugunya nti kati ate okutuliyirira sente zaffe tezinnatuuka biki simanyi sente oba zaatuuka mu bantu kw'okwemulugunya kwaliwo nga kw'amaanyi awo okuliyirira abantu tekunnabeerawo naddala ab'ekiteezi tekinabeerawo eri ekiteezi ettaka nalyo weeriri tulina eka endala ezoogerwako eka 300 nazo zirimu enkaayana zebadde baagala okugula ku sipiidi ne weewunya gavumenti egwetya mu katego ak'okwagala oggula ettaka effu mumangu ettaka bagamba kuliko bannannyini baalyo ettaka bagamba waliwo abalinako ebyapa lyabwe ate National Forest Authority yo egamba nayo lyayo kati kusika muguwa tukyabuliddwa tuteeka kasasiro olwaleero wadde sente basolozeewola abantu ne tukyabuliddwa ettaka kubanga mu Uganda buli omu yafuuka ddiira buli omu bulooka kati bwe buzibu bw'ettaka eryo singa lyalabika dda ne buli omu asika muguwa buli omu asika azawwe kati ettaka likyalemeddwa okufunika bwe buzibu obuliwo era tewali gyetuteeka kasasiro nga KCCA olwaleero terina gyeteeka kasasiro kale byetusobola okugerako naku olwaleero byebyo okutwaliza awamu naye nga ssebo abantu ba Nansana municipality ssebo simanyi nteekateeka eryetya kuba kati nga bwe tumanyi nti tuba tulina obbawayo ssebo kyetubawa ebigambo byonna bakaloozi kona buli tubeera wano ebirowoozo bwena tuzze tubawa era mu ngeri ez'enjawulo kiri nti tugenda kukwatagana ne Busukuma waliwo abakyala bengenda okuba nga nsikana era ensonga zaabwe twazifunye era nafunye ebyalaanyi 20 ngenda kuba mbigaba ndooza wiiki ejja ngenda kuba mbigaba kubanga waliwo abuzira kisa abanyambyeko mu kampeni yange mu Butoli Mwavu Foundation nafunye ebyalaanyi 20 era ngenda kuba mbigaba wiiki ejja Busukuma ngenda kuba ngabako ate ne Gombe nga ngabayo tulabe bwe tujja okugira ate ne Banansana ate nabo ne Nabweru nina package yabwe gye ngenda okuba nga mbaleetera n'abavubuka projects ennyingi zetujja okuba mu misomo egy'okwekulaakulanya ogezaako okulaba nti tuwawula obwongo ate tutandika kyonna kyetusobola okuba nga tutandika kyensobola okuba nga nsaka era bangi jja kuba mbategeeza kubanga health camps zitandika ssaawa yonna enda kuba nzitandika ate ng'ogyeko waliwo n'olusiisiro lw'amateeka
abantu okubasomesa amateeka Yes. ebyo byonna byetugenda okubanga okubeera nga bamanya engeri gye balina okuba nga because okimanyi nti abantu bangi nnyo era abantu abamu bali mu makomera eyo olw'ensonga nti amateeka tebana kibagamanyiiko n'okulwanira ebintu byabwe nti oli bw'aba alombaganya ettaka lyange nina kukola nina kuddukira wa nekubira nti endoolo kuba nina okubakwasaganya ku mawulire n'amateeka basobola okuba nga basobola okwerwanako nga bwe tugenda mu mateeka ate bwe tukuba n'enduulu okulaba nti tulwanirira ettaka lyaffe okusobola okuba nga tulwanirira abantu baffe betugenda okuba nga tukiikirira. waliyo omuvubuka omu yankubiddeko n'okusoomoozebwa n'omuntu omu abeera ennyo mu mawulire ng'ayogera agamba omuntu oyo yankosa bwati ne bwati ne bwati nankola bwati ne bwati ne bwati nakola bino naye sifiibiddwako simanyi kiyinza kuyambibwamu tewaliyo balooya nga ye asobola okuwolereza nga tolina ssente gye bali lwakuba tumaliza program ojja kumpa enamba ye ojja kuba mukubira balooya abasinga basobola bakiyita pro bono asobola okujja n'akuyamba n'akuwoleza ku bwereere kubanga wadde ssente zibaawo wadde kine abantu balina okufuna service y'amateeka kubanga kya buntu kuleka okunyigirizibwa nekyo ojja kumpa essimu ye nja kuba twogerezeganya naye nja kuba mufunira omu ku mikwano gyange basobola okuba nga bamuyamba nga bamuyambako mu ngeri ku bwereere era tujja kudda wano era tujja kuba tubategeeza obyatuuse obyakomye ku kitebe embeera eri etya ku kitebe embeera nnungi emirimu gitambula bulungi buli kimu kyonna kitambula bulungi twetegekera structure zonna zamala okulondebwa kati tulinze kulaba ate bwe tujja kuba nga tutambuza ebintu naye nga abantu bonna katuli mu bantu kubanyonyola kubanga amaanyi tegali ku kitebe amaanyi gali mu bantu olina okuddayo mu bakama abo abatuufu babe nga bebasobola okuba nga bakola ki bakusindika ate waggulu mpozi olwoke nalabyemu kawa watu nga bemulugunya kano nkalese mbuleesi nga abantu bagamba nti naye lwaki Lubongo yajja mu Kampala Central lwaki tasigadde eyo amaanyi n'agateeka Java lwaki Mufumbiro ate naye ajja Kawempe lwaki amaanyi tagalese mu Jinja eyo gyabadde ebbanga lyonna gwe akantu ako kalaba otya nga tumaliriza ensonga ezo zoogeddwako nnyo nejjo mukama waffe si mukama waffe mukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Sentamu yeyogedde ku nsonga y'abantu okutandika okutematema mu nsonga za amawanga ne gy'osoboka newa issue agamba nti yazaalibwa Gomba niye yagenda okwesimbawo ate yeesimba Kyaddondo naye ng'azaalibwa Gomba bw'ogenda okubuuza abantu bonna mu Kampala wano ani ayinamu ebijja mu Kampala wano batono nnyo nti bamuziikaawo babalirwa ku ngalo sijja kubuulira bantu bonna kutandika kutema ku omu nojja kwesanga nti ayina gye yava najjaawo ate emirundi egisinga ojja kwesanga nti omuntu abadde awantu okumalawo emyaka mingi nga waategeera nga ne gye mugamba okudda yavaayo ebbanga ddene nene weebuuza waliwo omusajja yali muzanyi wa tennis erinnya ndyeraba basapras yali muzanyi wa tennis ayogera bamucekinga nga alwadde kansa nga tagenda kuddamu kuzannya muzannyo gwa tennis kati abantu bamulumirwa n'agamba temunnumirirwa naye mukama mpadde ebirungi byonna mbadde nabyo kati eno esaidi ate embi obunnanfuusi obuliwo oluusi bubeera nti omuntu abeera mu community ne mubeera naye ne mukula naye okumala ebbanga ddene nga yina ebirungi bingi byakola bwe kituuka okugamba nti agenda kwesimbawo ate ne mugamba lwaki teweesimba wammwe naye nga byabadde ajja akola byonna temubuuzangako nti lwaki tobikola wammwe abadde asiba nammwe enjala abadde atambula nammwe obadde ogwa n'akusitula naye n'agwa n'omusitula mutambudde mwenna nga tomubuuzangako nti lwaki onsitula lwaki tositula byewammwe ensi eyina engeri gye natulyamu ebintu byayo naye kati bwe kituuka wano tukwatagana n'olaba ekirala kye tugendamu akalulu tukimanyi bulungi nti akalulu Mwami Museveni agenda kwerangirira tukimanyi okimanyi naawe n'olwekyo tulonda abantu nonti necessarily ne tulonda abantu abasobola okuteekawo embeera nga tetufuddeewo kalayo ggwangalyo diiniyo kubanga omuntu bw'agenda mu parliament aba afuuse wa Uganda yonna kubanga bw'ogenda mu parliament lw'osoose bajja kuleeta ekikalamojja ng'ogamba oti sijja biteesaako nze siriwa ekalamojja ndi w'e Buganda era bino okuteesa ku lwa Uganda olwo naddako bajja kuleeta ekyankole ng'ogamba oti sijja kiro kiteesako kubanga nze nvalira bwe banaleeta ekyalira ng'ogamba togenda kiteesako kubanga oguva Buganda omuntu bw'agenda mu parliament aba agenze
mu Uganda yonna kyova olaba mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu yakitunyonnyodde bulungi ne tutegeeza nti issue ziri national bwe twali twamulonda lwa Uganda yonna so si kuloya ave Kyaddondo oba eri ewaabwe gundi yes kati owagira tiimu ki akale Uganda Cranes kale Uganda ye Manchester United kati juveeko Manchester tudde ku Uganda Cranes Uganda Cranes nayo bannange nena yerumya kati Uganda Cranes bwegenda okusamba kikwatako nnyo oba basoga bokabe balimu oba banyankole oba batoolo oba baganda nti bwe balonda Uganda Cranes basooka gitabiikiriza nti tufune abaganda basatu abanyankole babiri omutoolo omu omulugwala omu omukalamojjo omu omusebbeyi omu eryokeweere Uganda Cranes kikwatako basinzira ku bumanyi nakwagala omanye ekiriwo kiri bwe kiti parliament ne bonoogendayo ekirabira abantu togenda kutereeza okujjako nga Mwami Museveni avuddeko issue yakujjako Mwami Museveni ne NRM kubajja mu buyinza si issue nnyo gwe yafuuka MP twakyo tukikoze emyaka kati 4 era abantu bakyakaaba katuve mu nsonga ezo nze mukulaba okwange twalivudde mu nsonga ezo tutwale abantu bonna betusobola mu parliament omuntu oyo awaali wazanyira omupiira gwe kubajja kwesanga nti n'abantu abamu saagala kwogera manya g'abantu wano bamu be nawulira boogera ku nsonga ezo naye nga ojja kwewulira ojja kwesanga nti ewaabwe gye yakulira Kampala yajja bukulu yajja agenda ku university bwe yava ku university n'abeera wano n'amala emyaka 4 5 ne yeesimbawo tukwatagana ate abantu bawona okumanya tebasosola nga batunulira kino wano Kampala eronzeeko ne ku muzungu bulungi nnyo eronzeeko ku muzungu nga tekuli muzungu munne n'ogwo amulonze nga bamulonze bonna baddugavu eno Kampala eronzeeko omuyindi mu parliament ya Uganda mu parliament ya Uganda ng'alondeddwa Lubaga wano awali ebyafaayo byaffe byonna wano ne balonda omuyindi eno Uganda eronze ku mukyotala so musi babiri tukwatagana eno yennyini efugiddwa abantu ab'enjawulo ngawo mu central tukwatagana olwaleero abantu bali mu bifo nopu yetososola tubadde n'abantu wano ba MP nga manya gaabwe kiriyale ga region ndala ekyo kibaddewo mu bitundu byonna bawera mu bamanyi enakawa bangi emakindye bangi central wana amanya mangi nolwekyo ensonga z'amawanga nze ndowooza azireeta kati alinga yagala okutabulatabula omulamwa gwe tuliko kujjako Mwami Museveni ne NRM gwe mulamwa gwe tuliko kati ensonga endala tusobola okugira tuzireka naye waliwo oli gw'olaba nga kwatadde amaanyi ennyo ng'ateeka example zino zonna ze ŋŋambye azaaziraba tazoogerangako nga azaaziraba naye abadde tazoogerako ng'asirise bwe kituuka ku omu n'alyoka asituka ndombuuza lwaki leero ng'example zonna nzikugambye ez'e Lubaga ez'e Makindye eza Central ez'e Nakawa zonna zoziraba naye oli mu kaseera kano wayagala okuleetera ebyo tetwagala ebyo twagala kugenda mu maaso tweyanze ekkiriza tukulekerere wano mbadde ne Honorable Tegusuulwa 2026 Nansana Municipality ajja abe Nansana mumulindirire era ensonga zino bazitambuza bulungi nnyo kyokka ate era ne Makindye Meya Mulyannyama agamba nti Makindye West Makindye West ababuuzaako era waali nnyo n'amaanyi 2026 wazaawo agamba nti kuba meya byakoze abikoze tebyetaaga nnyo kwogerera enguudo ensonga za kasasiro bukulembeze engeri gye balina okutambulamu obulungi byonna bikwasaganyiza bulungi katolaba kati ekiriawo olaba ekiriawo Makindye West wagambye waliwo minywanyi gya waliwo banywanyi bange nyina mukama wange Zahara Luyire Kamala waali awo ndowooza wali siwe wasewanya naawe nyina mukwano gwe muganda wange Musiri bonna bwe bali nenopu yakuvuganya asinga obulungi akole ki agende kati abalayi kitabakayanya ne line-up y'abazanyi 11 tebawera kati ate nopo ina abazanyi 5 ku buli namba kati ebyo bisuubira okubeerawo Meya Mulyannyama 2026 Makindye West ajja kale Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Gegange akkiriza nkwagaliza akaseera akalungi weeraba
mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna weebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774 52 88 47 Fitness Center. Kola kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774 52 88 47. Don't stop until something happens. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba boodabooda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba boodabooda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.